Honorable Mathias Mpuuga nsamba akabinja kamuli emabega akabadde kamupika akadde kamusindika okujemera ekibiina ne President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ng'era bamugamba amuvume amuvvoole musimanya family kiriki family party atoza tebamutalase bamulaze kunje ndozo ogabana kwaganye ngabana yaganye kati omukulu Mathias Mpuuga ali bwati ali kireberebe ebineta kyabitegera asobeddwe kane mu kibira abadde bamupika abadde bamutembeeta nga mutaddemu omuliro bamuwaana ajongeza omuliro ajwadde omuliro atoza tebamulese mu bbanga kati aliawo naye yalozolera bulozolezi agamba kati obankwate waawo bambitandika entya nzireyo ntya mu nuupu banjogere ntya asobeddwe kane mu kibira olw'okuba nti yajemera president n'abadde bamupikaapika kati bamaze okulanga kibatuddemu basazo bamwabulire kati asigadde bwatimu bwati bwa namunigina asobeddwe ekyokukola so tulabe akatambi kano ate ebigambo bitambule Noah force ki eri emabega wa Honorable Mathias Mpuuga olwa bino byengenda okwogera emmanga NUP His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert aka Bobi Wine nga president wa NUP yafulumya ekiwandiiko ng'alambika bannansi ku biki ebyali bituukiddwako mu lutuula olwaliwo wakati wa NUP n'omukulembeze wa NUP Honorable Mathias Mpuuga oluvannyuma lw'okwemulugunyizibwako okuba nti yenyigira mu bulyake n'okutyoboola office bwe yali akyali leader of opposition nga ekibiina ekirimu abagunjufu era ekyegwanyisa okutwala obukulembeze bw'eggwanga lino Uganda kyayita olutuula basobole okuwa oyo eyemulugunyizibwako omwaganya okwennyonnyolako oba okwetottolako kw'ebyo ebimwogeddwako. Ekirungi nti omukulu ng'osinzidde ku kiwandiiko kya NUP kye yafulumya omukulu yakkiriza yabuuzibwa era ne yennyonnyolwako nakkiriza okuba nti ebyo ebyogerwa byonna bituufu era nakkiriza nti yali nsobi okubanga yasobola okukkiriza ssente ezo era n'asaba okumusonyiwa. Bakulu banne ne bamugamba vaayo weetondere eggwanga era oddeko ebbali ne bamusaba addeko ebbali era ye n'abasaba akadde agende ateeketeeke famire ye emikwano eŋŋanda n'abantu be awo alyoka aveeyo mu lujjudde naye awe ennyanjula ye. Kyannaku nti ate omukulu akadde ke yasaba we kaggwako nga tewali kanyego kafubutukayo NUP yo nevaayo n'obulambulukufu n'eyanja ensonga okiwuliriza omukulu yavaayo n'ekiwandiiko kikiro kitwala omunaku ng'ate alaga nti NUP ekintu kye yakola ekiwandiiko kye yafulumya tekiri mu mateeka ne NUP byeyogerwako ebyatuukiddwako omukulu tabimanyiiko era omukulu ng'akulaga luno olutuula terwali nawo okusinziira ku kiwandiiko kye. Kitegeeza nti kino kiyita mu luggya naye nga we tukugambye kaba kaseera buseera naffe abantu nga bakwogeddeko nawe olina duty to explain. Kakati yo NUP ne taking a step
one meeting netuula. Meeting bwe yatuula gambye I was so happy oba I was seriously na happy lwa nsonga. This is not a ekintu omuntu kye wali yagadde okubeeramu ng'olaba nti waliyo okuba nti muteereddwa mu katu. Wakuba nze ekintu ekijjanga crisis nkyagala olusimbola. Ebyo bigambo by'omubaka Honorable Betty Nambooza olutuula lwaliwo. Kati ababadde babuuza nti olutuula lwaliwo terwaliwo, olutuula lwaliwo era n'omukulu yalulimu. Kakati ekibuuzo kiri nti omukulu bino bye baali bakkiriziganyizaako mu lutuula luno n'asaba akadde agenda ayogere ne famire ye. Omukulu ani yamukubira kasimu n'amugamba togeza n'okkiriza ogenda kuba oyokyezza era ogenda kuba weekakkanyiza. External force kieno eyawa assurance omukulu nti togezaako n'okkiriza ekintu n'ekimu ku byonna NUP byetadde mu kiwandiiko kyayo. Era omukulu n'avaayo nga mukambwe ennyo ennaku 2 n'akyala ku kyabbasa n'ayongera okusaabulula buli kimu kyonna. Kati ekibuuzo kiri nti force ki eri emabega w'omukulu ono? Kati nno gwe muganda wange gwagamba Bobi Wine nga munyiivu nnyo, obusungu nga bungi, ne bw'obeera gwe toyinza butabeera musunguwavu nga mwatuula awantu ne mukaanya okiwuliriza ne mukkiriziganya ate gwe mukkiriziganyiza naye n'avaayo oluvannyuma ne banne abamu nga baseggona ne bagezako portrayinga munnaabwe nti bino yakola biyita mu lujja. Okiwuliriza toyinza kubeera musunguwavu. Naye kati kino ekya Mathias Mpuuga kikuzeeyo ku bakagabo miliyoni 4 nti era baatabukira nnyo kagabo lwaki okkiriza nti ssente zino wazifuna zavudde mu paaliyamenti. Kakati ne bwana Mathias Mpuuga yafuna akasimu era ne bamulabula. Ate eyamulabula yennyini y'Anita Amongo, kubanga Mathias Mpuuga abakuvaayo nakkiriziganya n'ebyo ebiri mu kiwandiiko kya NUP automatically Anita Amongo yali ajja ku mwanjo. Era kino kyali kireetamu IGG okiwuliriza nti Anita Amongo naye yali agenda kubuuzibwa. Kati ono omukulu yalina okwegaana awe banne bali obudde bo bakulage nti kino kyebakola kyali mu mateeka bonga paaliyamenti. Ofunye bulungi nnyo. After all omukulu bamukakasa nti togenda kuva ku bwa komishona NUP ne bw'enaakubanga ekugjeeko ogenda kusigalako kuno ojja kusaavinga ekisanja kyo kiweeko. Mukategedde baganda baffe kyemuva mulaba omukulu yasazeewo oba political career ye ekakkana as long as tawaddeeyo Anita Amongo, kubanga tutunuulira Mathias Mpuuga naye omulyo ekinyusi kiri ku Anita Amongo. Oyo Anita Amongo ababaka bonna Anita Amongo ye manerenda ku paaliyamenti awo. Olwaleero ababaka tokyalina mubaka yetengeredde mu paaliyamenti. Weba kugenda mu workshop, weba kugenda ku travel bonna bayina kumala kuba mavi ku ttaka. Anita Amongo n'abateeka ku list. Buli mubaka ali mu paaliyamenti awo yeewola Anita Amongo amubanja. Kyovola olwaleero bino byonna bigenda mu maaso, tewali mubaka anyega ku Anita Amongo era tewali mubaka asobola kujjayo obwenyi n'abutunuuliza Anita Amongo. Mukategedde? Ndowooza mukategedde.
abali emabega w'omukulu Mathias Mpuuga Nsamba era bamulemesa okuba nti avaayo okwetonda n'okuzaayo ensimbi singa azizaayo ne yeetonda kiba kiri abanene bali kati ali mu kufiiririra bali ali ku musalaba olwabali nekyantamanya nti bali tebagenda kaganyabo kumufaako era bw'anafa bati bagenda kumusiibuza bigere bagambe gomanyi nga takyalina wadde value neemu neyeetondo neyeddagala mu ggwanga lya Uganda wano naye kati ye takimanyi ali mu kufiiririra bali bamulimbyeyo obusente sentaawo obusente babumulimbyeyo ati agamba waaye sina kyakukola bino bijja kuggwa naye nga kigenda kumulya paka kuwulira bubi ajja kukyejjusa nno oba kyabiyita byamannyo weno byakusaaga kino kinene mu nnyo nno ddala alikyagwanja banga yakikuttemu nga yakiri wakati muganda wange tekimala gaggwa kiba kizito nnyo n'olwekyo omukulu Mathias Mpuuga Nsamba bano abamugetaageta abali mu mupikaapika bandina zi monsters bandudde mu byobufuzi era mbitegeera bulungi nnyo banzijja ku leediyo n'enjogera ebyobufuzi ero yaayo ng'abayaaye ebimerereza biri waggulu tugenda kuva mu kino nga tewakyali munnayuganda n'omu yeesiga bamwambala masuuti bamusiba butaayi banfuuwa Lungereza bandina zi PhD bandina zi masters bandudde mu byobufuzi era mbitegeera bulungi nnyo banzijja ku leediyo n'enjogera ebyobufuzi ensi yonna neyanaamirira era neevaawo ng'enyeenya mutwe ng'embuzi etenda ekiro ekyenkuba we tugenda okumalira saga ya Mpuuga eno nga nkubuulira tewakyali mwambala masuuti n'omu munnayuganda gwe yeesiga tewakyali mufuuwa luzungu n'omu munnayuganda gwe yeesiga obwesigwa bwonna bagenda buteeka mu buyaayi mu bayaayi obimerereza sinakindi ogenda wulya amaloboozi agagamba nti nfuuse nti omuyaayi kubanga bannaffe bano abambala essuuti ne bakwata briefcase ne basiba obutaayi ne bafuuwa oluzungu ne boogera ebyo bye twagala okuwulira ebikwata ku bannayuganda olwaleero ate bongedde okweyambula bwengedde okweyambula kubanga eno ensonga ate ebaanise nnyo kubanga olwaleero omuyaaye ekimererezi we kiba kisobola okutwala obudde ne kikuba torch ne kigamba kino ekikolwa kikyamu esente yange y'omunywi w'omusolo kino si kyeyina okukola esente terina kugalagangibwa bweti gwate munnaffe gwasomyeko gw'omuyivu abanguddwako n'otuula mu studio za TV n'olaga nti kino ekikolwa ono kyeyakoze temuli kikolwa kyamu ekyo tekisinga bikolwa Museveni byazaakola wano kigera nti obwa Sseruganda busigalewo ekyo kikolwa kyeyakoze naye yabadde talina kwanja kuswazibwa bwati ensonga tebagikutte kisajja kikulu no mubayivu bano be bamu ne batandika ate okulaga nti Bobi Wine mubi nnyo naye Bobi Wine yakwatako ku ssente bamuwa emmotoka eyo nga tesasudde musolo nakugamba Bobi Wine takola move nga nfu Bobi Wine agenda okukola move ng'agibaze era ng'amanyi gyegenda okuggukira abatunuulira Bobi Wine ng'akoze move enkyamu nga bannabyabufuzi bazze olwo bangu Bobi Wine tadde ekiwandiiko bannabyabufuzi banguye mangu bazze bashuga kooti nge baleese butamuzi obutategerekeka kuba bamanyi bannayuganda tebasomye nnyo population ensinga yonna olw'embeera eri mu ggwanga baleese simanyi gratuity simanyi remunerations simanyi bikoze bitya bannayuganda ne bagamba no temutubuzaabuza ABCD otegeera bulungi
olwaleero mainstream medias zandibadde zisize ekifaananyi ekinene nti ono Mathias Mpuuga yeewa akasiimo kano naye ani mukama wa Mathias Mpuuga ye speaker Anita Amongo nti ebya Mathias Mpuuga tubiwulidde okiwuliza naye ate waliwo nabino ebiyingirawo ebijja ne evidence weeri Anita Amongo asaasaanya miliyoni 4 buli wiiki okiwuliza nti waliwo akawunti z'aba staff ku parliament nga kuno kuyitako ssente z'omuyi w'omusolo ezimenya amateeka nga za Anita Amongo onfuna bulungi nnyo nti muno mu parliament mwe muli ba minister abagula embuzi buli mbuzi nga bagigula miliyoni 7 onfuna nti buno obubbi bwonna buyita mu parliament wano kakati tukuba tochi mu parliament ye political discussion je tuliko wano naye olwaleero mainstream media zino oziraba ziri mu kwaipinga Bobi Wine nti yakoze kikyamu okunenya Mathias Mpuuga kino kirekawa NUP so sigamba nti kino kirekawa parliament y'eggwanga era kiteekawa speaker Anita Amongo ekyo kye kikulaga eggwanga wawe litubidde okiweza era gwe Munnayuganda abadde yeebuuza nti ssente yonna enebbibwa era gawa Anita Amongo amaanyi gano ng'alina mangi nti olwaleero Bannayuganda discussion yandibadde yeeyongerayo nti mainstream media zino zisindika bannamawulire ku parliament awo basobole okuwa eggwanga information etambula ku parliament olwaleero lwaki bannamawulire bano bonna beesirikidde bwekye okiweza nti mainstream media tukirize baziwa akasente okusinzira ku kyenalabye ku NBS ejjo Alex Waiso Mufumbiro kasitata nsokona ku miliyoni 4 empewo ne bagivaako Zambali Brazil mukaza n'ateekawo embeera yonna era ne bagenda ne mu bulango discussions zino zonna ku mainstream media ze Uganda tolabawo kifaananyi kya Anita Amongo bwe kireetebwa bwe kiti kidiscussingibweko kyokka ate Bobi Wine ye kye kifaananyi kye yali akusiigidde ndinze ono Mpuuga owange just kamere okiwuliriza just kamese kana akatone waliwo guli omusonso omukulu ogwo omusonso omukulu gwe twagala mutunulire mukube mu torch gwe yabadde ngamba nti Bobi Wine yawaze kafu discussion mugiraba gyetambula discussion mugiraba gyegenda Channaku nnyo nti Bannayuganda abamu amagezi gabalimye okuggula nti okyalina abasomesa abataweebwa kasiimo abasawo abataweebwa kasiimo okyalina amalwaliro wano agatage ge basalako amazzi okyalina Lubowa specialized hospital gye bakamalirako biliyoni 5 naye teva ku musingi tebakkiriza nababaka kugirambula okyalina projects ezikwamye nga Railway Corporation Rift Valley project Tanzania Kenya zonna zimaliriza Uganda bagenda nagitwala mu kooti yabisazaamu dda naye nga ne sente zaayisibwa oli mu ggwanga nga peni bagigula emitwalo 36 Bank of Uganda oli mu ggwanga nga minister wa ICT ne teknolojia agula emmese buli mmese miliyoni 8 oli mu ggwanga nga abakozi ba KCCA abeera enguudo abakuula omuddo mu nguudo z'omu Kampala babanja naye olwaleero ng'omuntu asobola okutuula ne yeewa miliyoni 5 oli mu ggwanga nga abaana batuula wansi batuula wansi naye olwaleero bw'ogenda mu UPE school buli mutwe gwa mwana gavumenti eguteekako omutwalo gumu n'ekitundu buli mwaka olowooza miliyoni 5 bino ono byakeera ku makene yeewa miliyoni 4 bino Anita Amongo byakeera byasaasanya buli week olowooza zisobola okuketalinga abaana bameka omwaka mu UPE schools olowooza zisobola okusasulira abaana tuition baana bameka tuition e Makerere. This is what we call morality. Kati olwaleero ebimererezi abayaayi bwe baba nga basobola okuteera kino mu ddiiro kakati munnange era Bannayuganda mwegendereze nnyo abantu abambala essuuti abantu abasiba ettaayi abantu bansomyeko nazi PhD zi masters abantu abo banfuwa luzungu we basinga obubbi n'obulyake oyo bamuyita Bobi Wine bino byonna
nkugambye bigenda kuleka Bobi Wine nga ali waggulu nga yimiridde bwantogo bwati. Ekyo nkibabulidde kubanga yakasuse ejjinja mu kasaka kakati abakulu. Kale byebyo ndowooza kati tufunye wetutambulira bali emabega w'omukulu Mathias Mpuuga bamupika balumusuddemu kati musajja watu bamulese lwayaba naye agume tujja kuyitawo singa anadda ku saidi y'abantu. Ffena twongere okuyiga okweyigiriza n'okulabirako ebinyuma ensi yaffe tujja gitwala mu maaso ng'etegeera era ng'erina obuwanguzi. Mbaagala nnyo buli amanyi nti oli munnankyukakyuka, buli amanyi nti oli munna struggle yakulaba ku Uganda empya buvunaanyizibwa bwo, buvunaanyizibwa bwange, buvunaanyizibwa bwaffe, collective responsibility okutereeza eggwanga lino okuba abaana baffe n'abaliddawo. Mukulu Mathias Mpuuga nsamba kola abagonjufu kye bakola. Mukama Katonda abankuumire. Mweraba.